Amajambiya gatandise okuva mu bitundu eby'Oluwero. Abatuuze bwe bagambye nedda tebagenda kukkiriza jjoogo, tebagenda kukkiriza kamanyiiro, era bwe batyo Bagyiddeyo Abalalo omukulu Yoweri Kaguta Museveni beyazze n'ayiwa mu bitundu ebya Luwero wano nno mu Uganda. Simanyi bulungi emabegako awo wabaddewo okusika omuguwa mu Northern Uganda ng'Abalaalo bano beesenza, era mu Northern ne bagamba nedda tugenda kukkiriza Abalaalo kubba ttaka lyaffe, bo bamanyi bali by'ettaka. Munnange Mwai Museveni olw'akamanyiiro ke n'akajanja yaleese Abalaalo abo n'abayiwa wano mu Uganda. Bwe tunnayogerako wano mu Buganda nti Abalaalo bannange batuli bubi nga batandika musosola mu bawanga, mukola kino mukola kiri. Baganda bange, mikwano gyange, nnyongera obbajjukiza nti tulina kusituka ne twerwanako. Baganda baffe ab'Eluweero muyimuke, keekano akadde mukakozese bulungi, utilize this time tulabe nga twegobako abantu bano kubanga mubalabanga eki ne bagenda fuuka kizibu mu maaso awo. Nze mbabuulira baganda bange bannayuganda, akaseera kano Museveni buli wakola ensobi, Museveni takola nsobi, aba ayinawo kyali mu kubala. So tugambe Abalaalo nti enough is enough, era tubategeeze nti tebalina kye batugamba, tuyimuke tutereeze eggwanga lyaffe. Embeera eri mu bitundu ebyo banange si nnyangu. Baganda baffe ab'Eluweero bo bagambye nedda bano tubagyireyo Majambiya, tubagyireyo Biso basobole okuva mu kitundu kyaffe kubanga bayize bangi. Bajja mpolampola, baasi ziyiwa mpolampola we beesigiriza, mwe mulowooza kigenda kukomawa? Kigenda kukomawa baganda baffe muyimuke. Baganda baffe ab'Eluweero okunaaba olutamaguzi Ssemakula tumanyi bulungi nti gw'otwala minisita w'ebyettaka mu Buganda, era kimanyi nti n'ensonga eno yatuuse dda mu woofiisi yo. Tusaba Abalaalo bano badde bunnambiro gye bafubutuse okujja okwesenza ku ttaka ly'abantu mu disitulikiti eno ey'Eluweero. Temubawa chance wadde n'ekiro n'ekimu, mubagoberewo. Bwe mulaba nga mubayiye banange mubagoberewo kubanga bano basitaani tebeetaaga kwesembereza. Bajjajjaffe babalimba ne beesembereza sitaani ali wano atufuukidde obuzibu. Kaakati ffe baani abagenda mu maaso nga tukyeziikiriza obusajja buno? Baganda bange, buli kintu kibaako entandikwa ate n'enkomerero. Buli kintu kibaako ewasumulula ate n'ewaziba. Muyimuke baganda baffe Abalaalo. Muyimukire mu baganda baffe, mikwano gyaffe twegobeko Abalaalo. Kuba yasinga ababaka mu Paalamenti Muhoozi agende ku ddaala lya leader of opposition ng'ekikundi kye ekibiina kye kyekirondebwamu leader of opposition. Mujja kutegeera lwampaka, bwe munaaba temutegedde mujja kubitegeera. Sibakubire ne ku ssimu wano. Bw'oba tosobola kubitegeera vva ku ssimu ogende onoobiraba enkeera. Nabagambye nze saasoma political science era simuyinaamu bukugu mu bbaluwa, naye nja neewe ebbaluwa nze kusinziira ku byange. Nakalanzi Shamimu ogamba oti gundi Muhoozi olwo ayisizaamu ekintu kyabwe kye babadde baagala. Ekintu kyabwe bwe baba bakiyisizaamu olwo tulina 2026 nga mututuusiza ku 2026 mwe ba MP nga mututuusiza mwe kye mulowooza nti kibayamba naye nga kigenda bannyika nammwe. Tugwa ffenna mu nnyanga, bwe mutumanyiira tugwa ffenna mu nnyanga. Bagenda kuddira Muhoozi olwo pate ye nga yeefunye ababaka 2, olwo bagenda kugamba nti ye leader of opposition, balonde ba leader of opposition. Leader of opposition abeere ng'ate sayidi eri waliwo Museveni. Olwojjukira Museveni yafunye edda obululu bwe, yawangudde tugeze 2026, yabbye, yafunye obululu, nabana abaatamulonze
babbye bakoze ki bafunye obululu kati mu parliament nga mugendemu ebiwayeebi ekyo opposition nga ye mwana wa waka leader of opposition mwana wa waka nga abakulembera ye taata wa waka kati leader wa waka abata wakanyoono nono kyaleeta kino kiyita mbuyisi kati awo nga bagenda bagamba nti kakati ba MP bagenda nga kulonda president ba MP bwe balonda president jukira Muhoozi abane namba esinga ba MP abangi bali be yalondesa ba MP nga bajja balondesa era plani ya Muhoozi si kufuuka president 2026 plani ya Muhoozi kufuuka president mu 2031 already constitution baba bamaze okuteekawo embeera nga Muhoozi yakulira leader of opposition oyo yennyini bagenda kuleeta ebagundi constitution amendment bakwate mu constitution ba MP balonde president automatically ba MP aba Muhoozi baba balonda bulonzi Muhoozi olwo Museveni n'avaako nga bakoze kyebayita nga peaceful transition mwe kyemubadde mulowooza nti kyebeetaaga ne tuva ku mwana ne tuva ku taata omujaasi jeno ne tudda ku taata gwe yakuze edda gwe tudda ku mwana gwe baakuze edda nga ye jeno olwo ne omusajja n'atutandika ku myaka 31 okuva ku 231 olwo n'atutwala mpaka ffe abamu gye tuba twafiira n'abamu abalala nga mwakaddiwa n'abaana bamwe nga babyeta mwadda olwo atukwatemu enkwata jajjo tukwatamu ejja kusinga n'ey'omusajja ono omusajja bamuyitaani owe North Korea enfuga mutabani wa Museveni gyagenda okutufugamu kubanga ayina ate okukuza generation eyiye ayina okukuza generation endala bana ababe abali wansi olwo generation ya tata naye kaddi yefudde ayina okuzimba baba wansi kati mu baba wansi abo mwe muli mutabani wo mwe muli muzzukulu wo awo wonna wansi waba wafudde oba tuli ffenna oba mwategedde bulungi ekintu kino oba temunnakitegeera nkugambye we tulaga waliwo political party eya General Muhoozi egenda okujja mu ssaawa yonna political party ya Muhoozi ejja essaawa yonna era nga balontinze ekyo kye bwagambye mbu kye bayita liigi nga kye bali mu kunoonyeza kye bali mu kukolako kufuula political party ebeeremu abantu abagenda ogikkiririzaamu bakyuke nga bw'olaba Nuupu nga bw'olaba DP Buloko bw'olaba abantu bonna bebakyuka ne badda eno naye nga bwe batuuka ne badda eno tebaafa mu DP baasigala nga bakolera DP ate nga jjukira DP abasinga obungi bonna baali ku sayidi ya Museveni nga ne mutabani nga ne mukama waabwe mawe omulaba gyali kakati bajja ne bava mu DP ne bajja mu Nuupu naye ng'oledde bakozi ba sayidi eri nakino bwe kigenda okubeera nti bagenda kujja mu kino ekibiina ekya Muhoozi era bafune kaadi naye nga bakozi ba sayidi eri nga ekibalo kyabwe kiri wamu kakati bw'oba ekibalo kyenkugamba tonnakitegeera beera musiru mpaka enkya bw'onoozuukuka enkya ndukuwadde lwa Sande genda osabe ku Mande obeeremu amagezi bwe tugenda mu kalulu ka 2026 ekyo kyekibalo wabula ate tusobola okugenda mu kalulu ka 2026 era ne tujjayo ebyo byonna ne tubijjayo Muhoozi ng'ekibalo kino nga bwe kibagambye era ne tugenda sibagambye nti akalulu kabi ate sikugambye nti kalungi nkugambye okayingiramu ng'ekibalo okitegedde kati muyingirayo na force bwe muba mulemereddwa okugjako Museveni essaawa zino mulemeddwa okugjako mutabani we essaawa zino Museveni zimu nga muganye okugijjako essaawa zino ekibalo kyokka kye mulina mmwe mwenna abaakoowa kwe kusituka olunaku lw'okukuba akalulu kyekiri kye nabasomesa temulinda lunaku kugenda kubabalira kalulu awo wennyini obuwanguzi bwo buli ku polling station yo obuwanguzi bwo bye baba babaze essaawa ezo bwe buwanguzi bwo obuwanguzi bwo ku polling station nze nnondera wali kuzaalwanga ekasubi nja kukyusa bukyusa ndowooza nnondere wano mu Busiro nja kulondera mu Busiro kubanga kati polling station muyinza okunsalako nga mutegedde maapu alondera awo we tulondera famire yange zaalwanga
ne kunna kyekoledde awo tulondera balina bwe twawulaawo ne tuli family yemu ne batwawula nja kukyusa tudde mu busiro tujja kukyusa tufune ewantu walala wonna bwe tulondera nga polling station yaffe tebagimanyi naye awo wengenda okulondera obululu bwa his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu bwagenda okufuna bwe buba obuwanguzi bwe mu Uganda kati naawe fa kuwuwo gyogenda okulondera nawe awo wennyini woba ojaguliza awo wennyini we muba mujaguliza mujaguze nga bamaze okububala ku ssaawa 10 bwe babubala ku ssaawa 10 obwo bwe buwanguzi bwo yingire kubo ku celebration bakukube eneri bankube tebasobola kuba Uganda namba bayina majje bali mu kunoonya basirikale bali kunoonya polisi bali mu kunoonya polisi 2500 muzira bena simu wano bazikuba 2500 ne bakugambye ekikubisa banna Uganda polisi ekijukubisa eddembe ly'obuntu wano wagandi ono yatugamba mbusimanya tuwekoza oyo omukazi oyo gwe simanyi byana byayogera oyo yagambye yafulumiza ripoti n'agamba ekitukubya n'ekitululugunyiza ekitegeeza buli gyagamba tebatukuba era abantu bano tuwekoza naye olunaku lwa yesterday but 2 yafulumiza alipoota ku ddembe ly'obuntu nti poliisi ekigitulugunyisisa bannayuganda ekitukubisa n'ekituttisa basula bubi balya bubi basasulwa bubi bambala bubi abaana baabwe tebasoma ebizibu ebyo byonna byonna babijja ewaabwe ne babireeta mu munnayuganda kakati indirect answer oba onoonya direct answer oba onoonya indirect answer oli akugambye nti abo abantu beekoza poliisi eri to keep land order oli n'avaawo n'agamba ekitulugunyisisa bannayuganda alipoota yawagandya ani agambye nti nali nsaba waliwo wano agambye mbu nali nsaba Honorable Mpuuga ssente muli basiru Honorable Mpuuga kwoli kuno ku ssimu essimu yange yiino wano gikube live oba omuyambi wakube bajjeyo eddoboozi lyange lyonna oba message yange yonna message eyagende ewa waliwo message wane baddeje message eyagende ewa Mpuuga yali emu yokka message yange yagende ewa Honorable Mpuuga zali bbiri by the way esooka nali musaba interview ezo zembadde mpita n'agibulutiki nga teyanziramu eyaddako nali muwandiikiranga spokesperson w'amawulire ga National Unity Platform the spokesperson wa National Unity Platform amawulire ga online aga president nze mwogezi waago namuwandiikiranga omwogezi w'amawulire ne mugamba tubadde tusaba amawulire gaffe tubadde tusaba tubeere party mu activities za leader of opposition office tubeere nga tulabisa omusajja ono gye mulaga okutambula mu Uganda yonna okulabisa ku bana abaffe bano be baawamba abaana baffe bano be bazze bawamba abo be mbadde munoonya tubeere paati Honorable yabugibulutuukinga n'agaana ne ŋŋenda ewa Joyce Baagala ekyo nakibagamba Joyce Baagala n'agibulutuukinga n'agaana okunziramu Joyce Baagala be baakwatayo video nga baagala etambule n'agimpeereza nangamba kakati mbadde njagala ojje mu Mityana North ne mugamba enkya nnina kwolwo lwe nakyaza gundi Alani Mayanja nga lwangamba naye mukyazi ne mugamba ngenda wa Alani Mayanja sijja kusobola kwolwo tukole olunaku olw'enkya olw'enkeera nangamba kale damu kusindika message bulutiki nezigenda awo we twakoma ne bagaana okugenda bakavalinga tewaliiwo kintu kyonna kyonna kyenkyayira Mathias Mpuuga tewaliiwo kirala kyonna ng'omuntu simukyawa nakyawa byakola kati ono agambye kati baleese kino ekyobusirumbu simanya mbu nali nsaba Honorable Mpuuga ajjeyo obukakafu nva mu Nuupu mu Nvuma bwe wajjawo omubaka ataddeyo message nga musaba ssente nti nneme kwogera kino nga musaba ssente agijjeyo nze mbeera live ensi yonna endaba agitwale wa president agitwale wa SG Mpuuga sisobola musaba ssente kubanga namanya nti bwe nsaba natali Mpuuga nze namanya bwe nsaba aba politician ssente nja kutuuka ekiseera okwogera ku bikyamu nneme byogera olw'amaanyi ga ssente. So kati tugende mu maaso wamme ebyo tubiveeko mbagambye omuntu yenna yina ng'alina message yonna yonna ng'eva ogamba otya kojja omugezi Mpuuga tesobola na kuansalinga na koolo yange yiino wano tugezeeko mukubire
tasobola nkugambe twamugezaako era temwawulira kugenda kino kanki bagambi temwalabako mawulire ga National Unity Platform aga online amawulire agabeera ku president nga gakoze kugulira lyampuuga lyonna not because tetwali tumwagala mama mapo namukyawa geto namukyawa sama namukyawa sita mukisa namukyawa owomukisa namukyawa swabulo owomukisa TV namukyawa olujuliro ne lumukyawa gundi ekyoto ne kimukyawa oba mukitegeera tugenda ne twogera ebintu nga byamakulu oli najja n'agamba gwe kimampu embwa zikyaliwo njagala situunda mbwa genda ewagundi wamma tuli ku bintu bya kikulu aliyo abantu be bannayuganda abakyalimu obusiru wamma tugende ku nsonga eno olunaku 226 bwe mumugendamu mumugendemu n'amagezi gemba wadde mumugendamu nga mulemereddwa okujjako Museveni essaawa zino bwe mumugendamu w'olondedde bw'owangulawo Museveni bw'omuwangula ku banduulu yingira kkubo kubanga obululu obwo ne bw'onoobuwerekera bagenda kububala birala wano muba mu bifunye birala era bajja kugamba nti e Kampala tebabazeeyo ne Wakiso tebajja bibala kati bw'osinga wano mu polling station eyo gy'oliko eyiyo gy'omanye eyo oba mulonderako abantu 2,000 abantu abalondeddeko oba abantu 150 abalondeddeko Kyagulanyi His Excellency bw'asinga mu kuba enduulu yingira kkubo n'omulala mu kuba enduulu yingira kkubo abeeri bajja kubeera bize ab'Ekasese ab'Emasindi bajja kubeera bize ab'Egundi ab'Embale bajja kubeera bize ab'omu Sentulo poliisi bali emitwalo aga mbadde mbagamba amagye ne poliisi byonna ng'obigasse bali emitwalo aga abagenda okulonda tuli miliyoni ezisukka mu aga poliisi poliisi n'amagye tusobola okubafuula bize buli omu mu bitundu bye wabula bwe mukwekalaza mu Uganda n'ab'e Masaka bajja kujja beegatteko wano abapoliisi b'e Masaka ab'e Masaka muyina kusigalayo ne mukola ogwammwe ne mufuula poliisi yeeyo yo nga tesala Luwera yo nga gyesigala ab'e Kampala naffe ne tufuugana n'abaawano n'ab'Egindi n'ab'e Kotido ne mubeera n'abeeyo n'abeeri ne babeera poliisi ne tesobola amagye tegasobola kutumalawo olwo lwennyini awo tusobola okutwala obuwanguzi bwaffe waliwo agambye nti in case we reach 2026 bambi comrades in the diaspora mujje tudde eka ate awe bansobya abali mu diaspora musigaleyo obululu bwammwe butono mwe mupakase ssente muteeke kubanga bano aba MP baagaana mupakase ssente mufune wamma wetugenda kubanga wetugenda okugenda tujja kwetaaga amadagala nga bya ddala tujja kwetaaga amazzi nga bya ddala tujja kwetaaga bannansi baffe okubeera facilitated nga bya ddala first aid nga tugirina buli kimuntu kyonna nga tukirina emmere esookebwako nga ya ddala wamma bali mu diaspora temujja mukole ssente mwe omuntu wammwe agenda okubeera ku ground ye ssente kubanga teri mwana agenda kumala kulangirira wali nga tugenze mu kulangirira nadda waka kubanga bodde waka muhoza agenda kufuga omwana wo mu 231 ajja kufuga omwana wo afuga omuzukulu n'omuzukulu w'omuzukulu bo bakole gundi yaabwe nga bweri kubanga baatuuka ekiseera mugenda kutuuka ekiseera leero mu Abaganda mbasaase ab'eppanga ndi mwasoma nkoba za mbogo bannayuganda ab'eppanka nti mwasoma nkoba za mbogo mugenda kutuuka e Uganda nga n'olubiri tebikyaliko nti baluwambye nga bajja buzi ne bazimbako kati mukyalinawo chansi ne tulina tayimu egenda kutuuka ng'olubiri lwa baffe Mmengo baluzimbamu bye baagala ate babalazaako dda ne babalaga nti olubiri baaluwamba eyaluwamba twamukyawa kituufu naye teyali mubi ng'ono eyaluwamba kyali kituufu yaluwamba yali mubi naye teyali mubi ng'ono kubanga tewaliwo kizimbe na kimu kyateekebwa mbateekamu bitenti byabwe
tebasitula bintu byabwe naye bano bagenda kulumenya bazimbe nawo onoonye n'embuga ya baffe we yali nga tokyagiraba. Tuyina abantu bananga abasomesa abantu 226 mbigambe nnyo kuba nemukyuse musomese ebya 226 nange sibyagala njagala Museveni aveeko kati ne tusomese abantu emirundi ebiri abali mu diaspora bwe baba abantu baffe tebasobodde kukipika leero nga n'abali mu Uganda tebasobodde kukipika. Ekizibu kye tulina wano mu Uganda nti tulina ba MP be bawaayo abaana baffe be bamanyi mapu obusobozi bwe kubanga twabeera nabo abo bakyali be bamanyi abaana baffe abo abawambibwa kati Nasifu wuyo bamuwambye abantu abo babamanyi. Nasifu ennaku ezo naku ki yajja n'ampita tabeera ku simu simanyi bwe bamutwakinze musajja wattu yajja n'aŋŋamba maapu kisoko gye nga tuli ku kitebe awo eka mwokya n'aŋŋamba maapu gundi annoonya Molini Peace annoonya ne mugamba akunoonyeza ki gwe taamale wuliriza ebintu bino mutabani wange naye nga mpulya nenyiyiddwa olw'okutuwambanga wulira gwe taamale wulira bino ebintu. Nasifu yankubira simu teyankubira simu twali ku kitebe n'aŋŋamba maapu mbadde nnoonya gwe nti kiki ng'amanyi nti nkyali mukwano gwa Peace n'aŋŋamba Peace nabukeera gwe ŋŋamba n'aŋŋamba nti Peace nabukeera Peace ankubira aŋŋamba ayagala kundaba ne mugamba gandi si ha on your own risk sooka omukubire wano simu omubuuze bino ojja kuwulira ng'akuddamu kino na kino. Kati simanyi oba yamusisinkana naye ng'omuwala oyo yali amukubira ng'amubuuza ku bintu byakwekalakaasa okwekalakaasa oba okwaliwo nga mmeka oba ebyaliwo nga munaana oba ebyali biddako naye okwekalakaasa okwaliwo nga munaana yali munoonya nnyo okumukubira simu ne mugamba nti Peace yava dda mu bya National Unity Platform talina waalabikira nange simulaba era nange namwegobako lwakino nze kennyini kamwe kwogera nze yampaayo n'abaana abalala n'abasoma ne bwe twali mu kkomera ne nkugamba bw'oba musisinkane ku lulwo abaana abamu ne basigala nga bagenda ewa Peace ne mugamba oba nanyumiza naani ne mugamba bw'osisinkana Peace bagenda kukuwamba. Kati jjukira musajja wattu akolera mu kibuga oyo Peace bamuwadde ekifo mu KCCA baddamu ne bamuwa ekifo kubanga yali mu KCCA ate kuno ne bamuwa ekifo nga bamukuza batya bamuteeka ku enforcement ya kiro network egenze nebuukako wano neyimirira nejja kuddako network ndowooza ekomyewo njiraba wano eba ebuuseeko wano abaganda baffe abakatwegattako muhoozi temugenda mulaba mu bintu bino era mujja kwebuuza nti yabula naye emabega waabwe balina kye bafumba era bano bajja kubaguumaaza ne babalaga nti ffe tuli mabega wa muhoozi era ffe tumuteekamu ffe tumupika yaleme kwogera kigambo kye nti nze nga nze omukulu wa kino wabula ng'ekintu kyabwe bali mu kikola kye mu kivuga bagenda kukola ekibiina ekya muhoozi oledde muhoozi alina ba MP atya bo bennyini ba NRM bagenda kweyawula mu bweyawuzi ba MP abangi basalewo badde ku sayidi ya muhoozi babawe ssente ezibafacilitatinga bajje mu bannayuganda babagule mubawaabulu akuwa emitwalo 5 n'olya mu nsi y'olukwe Bannayuganda tuli basiru nze siriiko naye nze sizirya then oyo omusajja olw'okuba aba afunye oyo omusajja kubanga essaawa zino bw'aba akubye bukubi kalulu kunoonya bunoonya bawagizi tebajja mumukola kimuwa bululu kati agenda kuyitira mu ba MP oledde aba NRM bayinkambe nti oledde baba ne ssente ate ne gavumenti ebongerako ssente bajje bafune obululu mu 2026 bajje babeere nga bayisizaamu abantu baabwe 2.
kati bw'amaliriza abo abantu ng'amaze okubafuna kyagenda okuddamu okukola kyebagenda okuddamu okukola olwo ne Museveni afunyeyo ababe era nababa influences kubanga tulina n'abaffe abatandise otuvaamu nga ba MP abo be mutwagala kwogerako nti bakulu ekintu kyonna kye bali mu kuvuga bali we bayitidde okunyeenya National Unity Platform naye lwaki aba National Unity Platform abaddala abaaliko nga aba people power abaddala tulaba alimu okusagaasagana kyabava mu DP block be basagaasagana kubanga mukama waabwe yasagaasagana dda ekigundi kyabwe ddiru yaabwe yali yakyo kati ddiru yaabwe bwe bayali yekyo kati bo banoonya gundi FDC baginyeenya neyekutulamu ebiwayi eyo yo tekyali kimu era kizibu okudda engulu yo FDC bagimala DP ne bagimala ne bakwata mukama waabwe n'agenda mu NRM kati oba abantu bakula batya gongamba otya nti nkyasigadde mu DP nenga mukama wange ankulira DP General babayita batya president General wa DP ngate ali mu NRM kwega tulabanga nawe wenyini nyini bwobo binyumiza omwana wo bamusiru nze ndi mu DP nze usigoberera mugundi ndi mu DP nenga ne president wamwe yabalema okujjako kati president wa DP mau temusobola mujjako ngera abasiramu batasobola kujjako mubajje kati eddiini y'abasiraamu emu eyategeera n'egenda ekibuli eyasigala ng'eri ku gundi n'esigala wano ewa Museveni ewa mufuti waayo kati ebyo oba mubiraba ensonga eziriwo era musobola okubiraba nti abantu be basinga abasiraamu be basinga okukwata sibe Kampala mukadde b'ekibuli temujja bitegeera naye nga mujja bitegeera ku mpaka kubanga nabagambye tuula nze mbyogere wefuba nnyo okutuula nze nsobole okubyogera omuntu avaayo eri n'akugamba ndi wa DP gambira ddala ndi wa NRM there is no DP we have no DP bweba DP yasigala nga mukama wammwe ali wa Museveni there is no DP mutusaasire era omuntu bw'avaayo n'akugamba ndi mu DP mutunuulye bw'ati bw'aba muwala ng'ogenda mukwana n'omugamba oli mu kibiina ki ndi mu DP wakirigenda okwanira eddala wa NRM omanyirirwe oyo akugamba ndi mu DP essaawa zino aba mubi nnyo abategeera DP ne bagibuukamu ba Elias Lukwago bagibuukamu ne badduka mangu mu FDC nayo nebaluka FDC nayo neyeyabulamu ebitundu bibiri ey'enajja n'akumbi neyo Katonga kati wano wetugenda okugenda woogenda okumanyira nti mu Uganda oli ku lulwo bebagenda okukwata bajja bakwata n'abasigalawo bagenda kusigalawo ababaka bali bibiri muhoozi baba afunye nga tabatawaanidde kubanga automatically bagenda kukyusa kaadi babeere mu kaadi y'ekibiina kye naye nga bali mu ddiiru na kitaawe era abantu abo bagenda okukyuka tebagenda kubanga beeyawudde na Museveni era Museveni baba bakimanyi bateesa byabwe ezo kokasi zaabwe era nga boolaba bagundi basajja abaali boogera ennyo abaafuuka mbu beewaggudde ku NRM omusajja oyo yali ani omusajja yali ayogera ennyo oyo mumumpe wano omusajja we ye Masaka wansi eyo yaani kito yali ani bannanga omusajja yali ayogera ennyo n'ennyenje ne zigwa oyo yagamba mbu yava mu gundi najja independent era bebafaanana nga bansereko naye nga nsereko ddala bw'oba omulaba waaki era wa movement oyo omusajja yani kitoleko yani oyo omusajja mumpe mu abali ku Facebook wano mumumpe
mumpe omuntu oyo mumumpe munyambe mumumpe yani oyo omusajja oyo yani sekitoleko siro oyo omusajja oyo yali ayogera n'ennyenje ne zigwa bwe yamaliriza n'azikira sekikubo abaana muri mu kirasi sekikubo thanks Dennis Demo ne Grace Basimbe sekikubo mujjukire sekikubo bannange mujjukire sekikubo nge ayogera n'ennyenje ne zigwa ku lw'omuntu wa wansi kati yalagawa so kakati na kino bwe kigenda okubeera bannayuganda mukimanye nti bano ababaka bagenda kweyawula mu bweyaguzi bafune kaadi y'ekibiina ekya muhoozi tagenda kujja mu 2026 gw'amaanyi ge mutaddeko mutegeere nti bajjidde mu babaka bwe bajja mu babaka bagenda kufuuka nga be balina ababaka abangi kubanga bo beetegese okubba akalulu bo bakimanyidde bumanya nti Museveni ateeka okubba akalulu kubanga baakikuteeka dda mu mutwe nti Museveni agenda kubba akalulu sitinka simire oli bateka namutegedde dda sekikubo ye yava ku saidi eri obaana bano bwe bali naye oyo yali sekikubo nga mwagala n'omwagala era waliwo nakavaringako palamenti ne mujjako ne gundi nyinza n'okukomyawo vidiyo eyo namujjako ne gundi eyo ne interview sekikubo oyo nga be bantu abamu betwesiga kati wano wetuzze tuyinamu ababaka bo nga bali mu nuupo bava mu DP ne bava mu bibiina ebira bagenda kujja kati bagenda kweyubula era beeyubula bagenda kulaga nti bagenze wa Museveni. Tuli ku bunkenke ffenna nga bannayuganda tetulina mirembe naye one day one time tujja kufuna obwenkanya bw'eggwanga lyaffe obwenkanya bw'ensi yaffe era twongera obajjukiza n'obategeeza nti His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ng'ali wamu ne bannayuganda ku lwa Uganda ffe yonna n'okutambulira wamu tubasuubiza nti tukutte kimu kulaba nga tukoze tunula eggwanga lino. Uganda eyawamu ye Uganda etambula era Uganda eyawamu bannayuganda ffenna gye tunuulidde tusuubira nti tujja kuba bawanguzi era tusuubira nti Uganda yaffe ejja kuba ya njawulo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellency Deputy President of Uganda ng'ali wamu naffe ne bannayuganda twongera obajjukiza nti ate tujja kuba ab'enjawulo. Uganda yaffe etambule bannayuganda tutambule tutabe nga tutereeza eggwanga lyaffe era nga tusuubira nti agali awamu ge galuma ennyama. Uganda eyawamu ye Uganda etambula era Uganda eyawamu ye Uganda bannayuganda gye batunuulidde. Tubasuubiza nti tujja kuba banjawulo era tubasuubiza nti eggwanga lyaffe lijja kununula. Ffe tetuweddeemu maanyi tusigadde nga tutambula okuba nga tutambulira wamu ng'abawanguzi era nga tutambulira wamu okutereeza eggwanga lyaffe era nga tumanyi nti His Excellency Deputy President of Uganda nga tukulembedde olutabaalo luno tuba kitugenda tuzza mabega wadde okutunyenyaamu. Tulina okukkiriza ate era tulina obugumu bungi, tulina obuvumu obugamba nti tujja kununula eggwanga lino. Musimbule baganda bange tutereeze eggwanga, musimbule baganda bange twerwanako okulaba nga tujjako omulabe Yoweri Kaguta Museveni awamu n'akabinja ke abajja ne batwezibika, abajja ne batwezingako, abajja nga balina ebigendererwa byabwe abafuuse ekizibu abalowooza nti wano baafuuka waabwe be balina se ku ggwanga lyaffe. Wake up Ugandans, muzuuke twerwaneko, muzuuke tulwanirire eggwanga. This is our country. Tetulina mulala gwe tugenda girekera wabula ffe nga bannansi ffe abalina okuyimuka n'amaloboozi gaffe ate ne tutereeza eggwanga lyaffe. Tweyanziza nnyo.